Olunaku olw'eggulo gavumenti yavuddeyo n'efulumya olukalala lw'abagenda okuweebwa ssente ezaateekebwawo okuyamba ku bawejjera abasobeddwa mu muggalo nga kuno kuliko aba takisi, aba boodabooda, bakanaabe, abantu ababeera mu migotteko n'abalala bangi. Ekibiina ekitaba abakozi nga kiyita mu mwogezi waakyo Kato Emmanuel bawakanyizza enteekateeka nga bano bagamba nti enteekateeka eno sinnambulukufu nga n'abakulembeze b'abakozi bakyagitankana. Twakitegedde ssente zazze ate nga ssente si ntono, mitwalo 10 si ssente ntono nga bwe tubiwulira mu ŋŋambo ne bwe gibeetaala. Naye gavumenti ekyalemeddwa okutuwa formula oba enteekateeka mwegenda okuyita okufuna abantu bano. Bano bagamba enkola eno ekyabulamu obulambulukufu nga n'abakulembeze abandiyambyeko okugimanyisa bannansi nabo tebannagimanya. So kakati ffe tugamba ng'abakulembeze b'abakozi nti gavumenti yali badde ekozesa ffe abakulembeze b'abakozi be tuyita ba trade unions, kubanga ffe tuli kumpi n'omuntu wa wansi abantu abo babonaabona olwaliro bakozi baffe era bammemba baffe, kubanga yo gavumenti eri wala nnyo n'abantu bano. Ffe ebibiina by'abakozi ffe tuli okumpi n'abantu bano. Era ng'asinzidde wano n'awakanya enkola ey'okusindika ssente zino ku masimu nti abantu bangi tebalina masimu ate abalala balina layini ezisoba mu emu ng'ate zonna ziri mu mannya ge gamu. Tekisoboka, ekyo tekisobokera ddala. Kati essimu ezange nnyina 3, nina n'abaregisteringa mu mannya gange bali mu kyalo. Kakati bw'obanga ogenda kukozesa ssimu bw'oba ompeereza ssente ng'oweereza nze batemye etto, oweereza ku ssimu ki ng'ate nnyina essimu nga nnya nga ziri mu mannya gange. Kati ekyo Prime Minister okukyogera yabadde akola lihaso, kubanga singa baali bakolaganye naffe abamanyi abantu bano gye bali, abakozi baffe gye bali, abawejjira abatalina kye balya, abagenda okutandika okubba abantu, twali badde twasala dde amagezi okulaba ate n'omuntu bw'awulira nti omuntu wange amanyi akirimu akakkana. Kato Emmanuel mu ngeri y'emu asinzidde wano n'asaba bannayuganda okukomya okukozesa eddagala eritalambikiddwa kitongole kya byabulamu nti kino kyandiviirako abantu bangi okufuna obuzibu. Abantu bagenda kufiira mu ssawo, abantu bagenda kufa nga banywa ebiragalalagala ebitajja, abantu bajja kutuuka n'okuzimba embuto nga tannaba kufa covid afe nti ensigo yafudde olw'okuba nti ebintu bakola ki. N'olwekyo abantu baffe batwala obubaka bwa gavumenti nti kubanga gavumenti fenna. Abantu betwogeddeko nabo basabye gavumenti okuba ng'ekozesa abakulembeze b'omu bitundu nti bano be bayinza okubatuusaako ssente zino. Ssente baziwe bakyamaani bagende nga batugabira fe abanaku, tuli wano ku stage tetulina bitereke. Baziwe kansala waffe, tulina kansala w'abavubuka, bazikwate bazimuwe yatumanyi. Kusaba gavumenti tuyambeko abasajja batwala ndodisi bbanga olwasere mu banka litugula piki yekati tetukola tuvuga bifuruusi ekifuruusi okeera ku majja ekirabika. Okwawukanako n'omuggalo ogwasooka gavumenti mwe yagabira ebintu eby'enjawulo omwali akawunga, ebijanjaalo, sukaali, sabbuuni, amata n'ebirala. Ku luno gavumenti yakugaba nsimbi wabula ng'enkola eno bangi si bamativu nayo. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select ey'enjawulo.